Banazo mu motoka naye kati bonna kigoba oseza waziyanga tomanyi mugaso gwazo azireeta nnyo amaanyi g'ekisajja naye senzagala kubagana zikuliya omutima siyamba omusajja kuyanga gudduka nnyo naye ng'abasajja bali emmwanyi baba n'amaanyi g'ekisajja mangi gwatali mukazi babigwa bijjawo abazirya n'omusajja ayimiza nno omusajja munene tulina amaanyi g'ekisajja taba mwago obusooka obuuza abantu abakulabanga tugendamu nedda tetuli kumwanyiza tuli kumwanyi ki ogamba otya ndi bulungi ogamba otya ngambye kankuleetere ku mwanyi olyeko ng'omusajja kuba ennaku zino kirabika olugendo lwogendako naba musajja mmekete akayimba kali katya akayimba si binene kayimba kalungi nnyo si binene ebita omukwano si binene muno ofubangako kumutegeera ebita omukwano si binene ali naye mukayimba akuwasa walabise ng'oli switi nnyo kituufu nze ndi musajja mulungi sirina buzibu kambuuze mu bulamu buno mwensi wali ofunyeyo mukazi akukwana okuva nga tuvulese posti ya Donzera mbiraba kati munnange mbiraba kati edda tekyabanga kyangu naye Donzera ayinza obba nga yabadde asaaga nande katwogerako boogezi walioleko omukazi akukwana kubaze bankwana bwaba bakwana weesiimye naye nze mbadde ndudde kabanga kabadde katutte ebbanga nga sikwanibwa owulira otya oluvannyuma lw'okukwanibwa owulira bulungi tolemwa kwewaanamu nga bw'omanyi oluusi ogaba n'obudde naye ng'okimanyi nti tewandibugabye emboozi bwakyogeddeko ddala n'abatulaba nabo bakimanyi bakirabye wanzijukiza edda twekwananga ku ssomero okwana omuwala nga kimanyi ajja kukkiriza gamba mpaamu ennaku nagala ku Friday era nojja n'okeera ku Friday emmwanyi zino ze mulya zibayamba ki tika misuwa gino egy'okumutwe gino ziyambako omuntu okubeera nga gulowooza bagamba mbwe omusajja alya emmwanyi zino bwetaba mwangu ndi mamanyi na producer wange oyise kimpe muli wamwanyi mutuufu gwe katwogere ku ennaku ze wasabye wakijje ku ssomero wali omwala era kigambeko ku ssomero timpaamu ennaku ng'omukwana nze banvumanga buvumi ku ssomero nze nawandiika akabaluwa nenkaweereza omuwala bamuyita Grace ne mugamba nti mbadde nenkaweereza omuvubuka bamuyita Ong'omu n'akasindikayo kuba nze nalinga omuntu nga ntya nenkateekako nti I love you kati bwekadda era nasangako kigambo I love you omuwala ansiimye kumbe I love you ekyo kigambo kyekyange kye nawandiise ngenda okukikyusa nga kuli osindika ebinnyoto ddangamu okumanyira olyobeza emimwa gyali minene bwekiti ngamba bannange naye nasanga omuwala oyo ng'ensi emukubye awala bemmanga mutuvuma mulekanga bannange mugaananga mpola abasajja ogwe nasanga ngamba bannange toza kumpita obbiiwo muganda wange oyinabba madamu wange bw'oba ogaana munnange oleka mwezi n'akuzza muganda wange naye kati gyetubeera waliwo ebibuuzo ebiriwo evans kituufu oba nedda kino ekyokwefuula ati abakazi kiwaani abamanyi evans omutuufu bagamba waakutte abamanyi nga baani abanzaala aba omwana yaŋŋamba naye evaniza abantu kyebalitegeera evaniza omutuufu omuntu gweta silent ban omumanyi tubawo n'abajja nga balobooza bakusaasira bambi nze kaŋŋende enkiyigiriza omukwano n'atuuka eno nga omukwano gwo ngumanyi sijja kwegaana nze ndi musajja mmanyi omukwano yensonga lwaki n'ennyimba zange ezo oziraba tosobola kuzimba nga tomanyira abo okitegeera yes naye nze obuzibu bwe nnina obw'amaanyi bwe bw'okukwana yes sisobola okwana kwennyini mba nandikuumye nenkwana naye mba ntya ngamba singa aŋŋaana okitegeera mba ngenda kukola ntya so kyabulabe nnyo nti omuwala ayinza okukwana oyinza omukwana n'agaana
kati ebiddirira ebyo byemba ntya ebiddirira nandamu kyomulaba okumuyitako biki kyekingana ng'okwana wenkolera bannaye okunyumyako okimanyi oyinza nobba oyogera n'omuwala ku simu ng'atadde essimu mu loud speaker nga banne bawulira oli mu kwegayirira okola ki nga bagamujje muwulire abayimbi bammwe ab'eggwanga nodda mushamimu ono ndekawo mama ne taata baafa so byebyo ebintiisa okukwana nenninda nti oba oli awo omuntu waba omugumu yakole ki yajje omanyi kakati Donizera tumbalira mu bawala tumbalira mu bakyala bakulu tumbalira mu Donizera ng'ekiwala kirungi ddala kiwala kirungi tumbalire mbawala muwala mulungi muwala obwola bokoma ku myaka emeka nze ku lwange ndaba muwala just kyenina okukola kunoonyereza songa ki ezizo ezimutabula n'abasajja n'abazungu n'abaddugavu bonna babadde ng'akola ki abeera nabo era njaga kuteekawo n'akakiiko kennyini ddala akanoonyereza kuba saagala kutomera okitegeera ali mu kunoonya wagenda kuteeka nte then oluvannyuma bwe nalaba nga byonna ali kiriya then mutwale wa jjajja wange akole ki jjajja kati muguno omuzannyi akolangaani jjajja agenda myaka 9 naye yasalawo mu bulamu bwange jjajja akyamanyi ebiwooma ennaku zino era yatunula wasobola okulaba omuwala naga oyo amaaso gamuli mu ngalo totawaana ate asobola okulaba ngaoyo Donizera n'agamba nti ono kiriya baaba tuyambako kufuuyira ennyaanya baaba abantu abakulu balengerera wala nnyo olwo yaŋŋambye n'agamba nti engeri gy'oli nti obitaddemu jjajja ate ng'emyaka gya Donizera si gyemitale si gyemikulu ennyo oyinza okutya tumanye buli bwe twakulanga batugamba nti abakyala abakulu abo bookya bakigambako sikiinaako nnyo obukakafu kuba saagalangako omukyala mukulu naye tokiwulirangako naye Donizera si mukulu lwaki oleeta obukulu mu linnya lya Donizera si mukulu tanatuka kulevo tanatuka kulevo y'abasuga mami ddala nze Donizera mbadde simwekkaanyanga naye nze nkubuulira bw'ofuna akadde noonya ku bifaananyi by'ojja kulabira ddala nga kiwala kya ddala kiyitawo mu bulungi kyo kiyita era Justin kana akakiiko mpozi ke kanaamukotoggera nataddeko abavubuka 2 n'abakadde 2 abavubuka bali 2 abanoonyereza abavubuka omulenzi n'omuwala then n'abakadde basajja 2 bongera okunoonyereza okulaba bamukyalo yatukako ensonga ezo bazitambuze bulungi nga kati nebbaluwa ya Donizera tekuteremesa application yo etya kuba olwedde ono yagenza okusaba nga naawe olina gye wasaba okusaba wa ewa Zani Zani ensonga za Zani tetudiscussinga na Donizera anti ngamba era kudiscussinga naye kati ng'omuntu yabadde asabye anti Zani Brown ebyaffe singa njagala ku kyamaanyi ate ne bwe kibawo ekiri ezo nsonga zaffe naye okitegeera so ebintu webityo ebiyinza okuba nga birimu omukwano oba obutabaamu obyegendereza nga nti nyinza okuva wano ku interview Zani Brown nemukubira essimu nga takyakwata kati oba ononziramu ki so wano tuyinza okwogera ekintu kyonna nekimunyiiza kambuuze Zani Brown manyi bino byakuteebereza ng'obulamu nga bw'omanyi n'obanga weebase wasuze otunudde ku kisenge ogenda okkeera ku makya nga Zani Brown yali sayidi zaawo kigambo ki ky'osooka okwogera anti already tekinnabaawo lwaki tulimu assumption ate nga tuteebereza byaki ebitaliiwo n'ekirala Zani Brown wano wakati mu kwogera nga bw'omanyi abawala abalungi bavaako mangu mwana waya okitegeera so tetumudiscussinga okusobola okukipinga enkolagana yange naye nga ekola ki nga weeri nga bwe nkugambye interview zino tuzikola naye kyangu nnyo okumukyankalanya ogenda okuddamu okukuba essimu nga takyakola ki nga takyakwata so oba onsudde mu buzibu kale nga tumaliriza emboozi eno Donizera we mwayogedde gwatuta obudde n'oyogerako naye oba tukyali ku mboozi ya Facebook nedda kansooke nninde kubanga yo okusaba yakukoze takyalina kirala kyakwogera yes kati nze nsigadde n'abantu bange n'akakikoko muzeeyi Dominico waali yakulembedde agenda kuba mbu atubuulira akakikoko kadde ennaku mmeka
ennaku sijja kuzoogera naye bwe wanaabanga waliwo ekivudde era nja kukuyita nkugambe nti akakiiko kazudde bino na bino kubanga olaba ffe nze nga nze bwe nnoonyereza kibaamu nti bayinza okunnimba naye kati oli abuuza nga tebamumanyi oba yaani okitegeera. So kati saa zino tuli mu kunoonyereza balina okukubira bigaayi babeeko bye bamugamba oba ogenda kukubira buli omu essimu ate mwebawadiwe nga sente mmeka banoonya abazungu ababaabaza ayawukana nabo Kenzo tomwerabira bw'abaayo naye byonna research yajja kukola ki ajja kuleeta kyaleese nawe olingenda kugwa muntu alina experience nno then kati awo nja kuba mbategeeza kuba ye Donizera ekyobulungi ye mulungi ayita ekyo wamaze okustampinga nti omukyala mulungi kiriya mbadde simwekkaanyanga naye ebintu bino ebyaguddewo ne ngenda ku mutimbagano n'enkebera nga tumaliza olowooza abakyala abatannayogera n'abo aboogedde oza Evans bamwegombako ki era siri musajja mubi ng'omuntu siri musajja mubi omuntu obaako n'ekitundu kye weewagisa nogaa nti bannaye eno mu maaso y'omukono gye nnina nze kyendowooza balabika banjagalako nnyimba z'omukwano ze mbayimbira ze zibaleetera okunjagala nze ng'omuntu kuva buto nga bampita kitwe bokisi kizeeze ngere kwegamba siri mulungi feesi ekyo kyo ndi sure ate ne bwe mba nga ndi mulungi balungi bangi nnyo okitegeera nze ndowooza nti ennyimba zino kuba ennyimba kye kimu ku bintu ebinjawulo ennyo ku balala so ennyimba ezo zandibanga ze zibaleetera omukazi abeeraawo n'agamba naye Evans oyo singa mmuteeka wane wange mu kisenge nanyimbiranga buli kiro baye abasajja abayimba batono kati ate bangi bayimba naye kati ennyimba ezange zanjawulo nnyo ku z'abalala era ndowooza Donizera kayimba kano kasi binene kamuyisizza si bulungi kone rumuyiika naye tetumujajinga kuba naye muntu alina feeling nange olaba nina be neegomba mwana novayo n'oyatula nenvayo nenjatula naye ebyo nabikolanga dda nga nkyali mu senior 5 kati ne bwe neegomba omuntu nsirika busirisi kambuuzeyo ekibuuzo mu guno omwo mulembe gwa .com ebintu bikyuse edda omusajja yayinanga okukwana ng'omukazi aliwo okukwanibwa mu mulembe guno ekintu ky'abakazi okwekwanira olowooza kyeyongere oba kikome nze ndowooza omuntu oba weegombye omusajja tewali mutawaana bw'obanga omugambye kasita oba nga tomwesibyeko n'oyomba ng'olaba nga message we yayimba siggo nsiimira biki simanyi nawo waŋŋamba onjagala kwega kasita ototeekawo force n'omugambako then ye bw'asalawo nanze Donizera kye yakoze nakyagadde omuntu mukwano omulundi gumu waliwo enkwana ya mirundi ebiri waliwo enkwano oli najja n'akugamba Evans nkwagala waliwo enkwano ey'obukodyo buli wakulaba nayeeyisaawo neyeesisa nayamba yemenya ate emenyera gwe toli musajja kukakasa nti oyankwana anti kati nze mba sibitegeera kati Donizera wuuyo omukazi ali mu Amerika baluddawa kati anaakola ddi ebikolwa kyeyakoze kiryokke naye alina omusaayi naye muntu so nga tumaliriza ebubaka ki bw'olina eri abakulaba obubaka bwakubeebaza ebbanga lye mumpagidde ebbanga lino lyonna mwongere mumpagire si binene lwe luyimba oluliwo mumpagire nja kubanga nange mbawa ebyamaanyi lonchi yaddi si binene afuuso akava mu concert abantu baŋŋamba wakava mu concert naye ndowooza baŋŋumiikirizeemukko yes naakaba wa show banindekaawo kale wakiringa mu gw'omusanvu kale Evans ffe katukuleke emmwanyi ezo yongera okulya emmwanyi ezo nnungi naye tezirimu mpeke emmwanyi ennungi ebaamu empeke munda ate gwe atazirya wazituula ddi nti zino mbaamu empeke anti ffe twalimanga ewa jjajja n'emmwanyi ozirima jjajja yazirimanga kati nga nange nze omu kubaweereza mu mmwanyi kati eno essaawa zino tuli mu sizoni yaki Why, lwaki tetuva wano?